akachai kayamba. You see, that's why we need lubrication. Obulago wetaga naye bannange tujogeddwa mu ggwanga lino ne kale katukkiriza munnange ate oba tuwagana okwegatta okulaba nga tusobola okwenunula okuggyako omuntu afutubadde mu ntebe y'eggwanga naye nga amawulire agakulembedde gennina mu paalamenti eyo omuliro gwaka ababaka balangidde sipiika n'omumyuka we nti bano balabika baagala ababaka abamu amateeka gaabwe oba amabago gaabwe okubeera nga gayitawo gajje ku fulo ya paalamenti kirabika bano ababiri baagala ababaka bano bamale genda waabwe babooleze ku masuwaani oba ebintu ebyo bibadde bikyali awo poliisi ekoze okulabula erabudde ku ki poliisi era egamba etandise olunaku olwaleero mu ngeri emu leader of opposition Joel Ssennyonyi Bisekezi ayanukudde omubaka lumu aleeta oba olunaku olwajjo eyaleese ennongoosereza mu paalamenti ez'okubeera nga leader of opposition balonda mulonde olunaku olwaleero Joel Ssennyonyi amwanukudde wabaddewo vaawo mpitewo mu paalamenti wakati w'omubaka Hon.Ssemujju Nganda n'omukulu amanyiddwa nga Lubega Sseggona kw'ossa n'omukulu amanyiddwa nga Oboth owa NRM wabaddewo vaawo mpitewo duno olutalo ddoto olusubwa paalamenti ennaku zino eyina engeri gy'eyinamu vibe abayaaye beewalevo naye nga byonna ogenda kubeera nga obitegeera wano ku mukutu gwaffe mu ngeri y'emu sipiika omukyala amanyiddwa nga Robinah Nabbanja Musafiri naye gumutuddemu ngeri ki byonna ogenda kubeera ng'obiwulira kwanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo munzikirize tusooke n'amawulire agava eri omubaka wa Kawempe amanyiddwa nga omubaka wa Kawempe amanyiddwa nga Honorable Segirinya Muhammad olunaku olwaleero nga mu kifaananyi we mulaba omubaka Muhammad Segirinya atuuseeko mu ofiisi ya president ng'era azze ne maama we asobodde okubeera ng'atuukako mu ofiisi ya president wali e Makerere Kavule njagala obubaka buno obufunenga bwe buli omubaka akiikirira Kawempe North Honorable Muhammad Segirinya akyaddeko ku kitebe kya National Unity Platform n'asisinkana president ow'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine wamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya yes asobodde okubeera ng'abasinkana olunaku olwaleero agenze akubira ddala ku matu tukusabira muganda waffe osobole okubeera nga osuuka tetunaba kubanga tufuna biki ebyogeddwa wakati waabwe wabula nga tutegedde nti ye already gyali tujja bbanga tubibatuusaako byonna osobole okubeera nga naawe obitegeera nzikiriza tusooke tweyokyeko katono mu bibadde mu paalamenti katono nnyo nkujjiddeyo highlights njagala nsooke nzikuwe olabe omuliro wakati wa Sseggona Ssemujju Nganda n'omubaka amanyiddwa nga Oboth guno muliro webuta kwegamba mu paalamenti tunaatera okulaba eŋŋuumi ng'enyooka ng'etokota katusooke tufune obubaka buno. Some people might laugh, but to me it is humility that the Prime Minister can represent her minister. Mr. Speaker, the Honorable Sseggona is a distinguished lawyer. He knows that the Prime Minister supervises ministers. Just recently, the Minister of Defense invited the CDF as a guest of honor, his junior. He also invited the Prime Minister
as just one of the other guests. The good thing, the Prime Minister was not around. She sent her deputy, Honorable Nakadam. And the Honorable Nakadam duly invited the CDF to address the gathering. Is the Honorable Segona a distinguished lawyer? In order to validate something he knows is illegal. The other day, Mr. Speaker, you received an opinion from the Deputy Attorney General. And I want to take this opportunity to educate my brother, the Honorable Ssemujju, that an opinion is neither right nor wrong. It remains an opinion. For me, all I said is that I salute the Prime Minister for her humility. I did not go beyond that. And I said it's an opinion. Now, a lawyer will only give an opinion upon instruction. So if my brother, the Honorable Ssemujju, had asked me for an opinion, which is a professional opinion, upon instruction and payment, I will issue one. Thank you very much. Mr. Speaker, the colleague holding the floor does not actually see faults. That's how he ended up inviting his junior as a guest of honor at his function. And he embarrassed the Deputy Prime Minister. Can you imagine a Deputy Prime Minister inviting a junior of her minister to come and deliver a speech at his function, and his junior praised him as a good worker to confirm that actually he works for the junior? Is the Right Honorable Speaker a person who doesn't see fault in order now to invite this parliament not to see fault where it has identified one? Is in order? That tells you how empty Honorable Ssemujju is getting. The person who did something empty is now saying me who is raising it, I am empty. Is he in order? Thank you. For doing something empty and then accusing me of being empty when I am just drawing the matter to your attention and attention of parliament. Is in order? Nkugambye ekiri mu parliament kitokota. Kati ogw'omuliro gw'olabye maaso ngenda kubeera nga ngukuleetera. Just malayo akatambi kano ogenda kulaba ekibadde mu parliament. N'omukulu Mpuuga tasimatuse. Parliament ya leero, ey'olunaku olwajjo yabadde eyokyanga sigiri. Naye nga kye neerabidde mawulire agatali malungi mu entertainment. Producer amanyiddwa nga Skills the Beat afudde enkya y'olunaku olwaleero. Nabyo ebisingako awo ngenda kubeera nga mbikuwa. Nzikiriza nsooke nkutalazeeko sayidi zeeno n'ebiriyo nabyo bimanye. Njagala kutegeeza Munnayuganda munnanga mpuliriza ali eyo ng'ovuga boda. Olunaku olwajjo poliisi yavuddeyo n'egamba nti egenda kuttukiza ebikwekweto eby'okubeera ng'ekwata abo abatambadde elementi, abo abatagondera amateeka ga kkubo naddala boda. Katufune wano abapoliisi nga batutegeeza ensonga eno. Our interventions in collaboration with the Ministry of Works and Transport and the Uganda Driving License System, or UDLS, the Directorate of Traffic and Road Safety conducted a comprehensive training workshops for traffic officers in Central, Western and Eastern regions, and with the following objectives. One, it was to enhance stakeholder collaboration with Ministry of Works and Transport and UDLS. Two, it was also to update officers on the regulatory amendments. And some of these regulatory amendments included drink driving, speed management, helmet use, where soon we are going to start enforcing the use of helmets among the riders and the passengers. So among the new regulations,
as next week I will be coming here to update you on these new regulations as we are starting to enforce on them. But basically on the helmet use, it is the rider and the passenger are to be required to both use helmets. Unlike before, it was for the riders. Okay, kansuubira nti ensonga ezo ozitegedde bulungi. Kakati oyo gwe mulaba ku screen yamanyiddwa nga Lubega Mukaaku, yenaanisa akakofiira ka NUP, naye abaana baamutegeererawo ne bagamba kino kimbega, ne bagamba bino bizze chwe ne bakajja ne bakajjako. Mukaaku n'atandika kugoba kakofiira, abaana bamugamba oli mufere, oli mubbi, okolera mwami Museveni, ne bagoba Gasiya Buloolo. Njagala akatambi kano nkakuwe wewuliye ku bigambo ng'abaana bamutwala tinka. Let's hear from the horse's mouth. People power. Ebisajja bisumbuye opposition ebyo bi Lubega Mukaaku, simanya Mafaasi Mpuuga, Abedi Bwanika, bisajja byambwa nga bw'okiwulira. Kakati waliwo oli gwe bayita lumu, katugende mu mboozi eyo. Oweekitiibwa Leader of Opposition Joel Ssennyonyi olunaku olwaleero avuddeyo n'ayanukula ku bigambo bya lumu. Lumu bamwanukudde olunaku olwaleero. Saagala kubeera ng'ebigambo bya Leader of Opposition mbyogeramu yadde ekyange n'ekimu. Njagala mbibawenga we biri ng'abyeyogerera. Ebigenda mu maaso, buli omu alaba nti mulimu kyekubiira. Buli memba alina omwaganya okuleeta ekiteeso oba okuleeta ennongoosereza mu tteeka lyonna kye tuyita Private Members Bill. Naye mulimu embeera ey'abaana n'ebyana. Honorable Odria owa Aringa yali ayagala kuleeta ekiteeso okukola ennongoosereza mu Administration of Parliament Act. Omwaka oguwedde n'awa notisi naye tebaamuteeka ku order paper okufuna leave ya Parliament n'ebirala. Kye yali ayagala ng'agamba naye engeri bakomishona gye balondebwa nga alina okwemulugunya mu kibiina kye kya NRM kuba balina bakomishoners basatu. Ng'agamba nedda ensonga eno ekyuke ffenna twetabemu, kati ennongoosereza gye yali ayagala okuleeta ne baamumma chansi ku order paper. Omwaka kati guyise. Weeks eziwedde Honorable Oguzuli owa Maracha naye yali ayagala kuleeta ennongoosereza mu Administration of Parliament Act. Ne bamulemesa era mwabawulidde nga beemulugunya. Naye ate munnaffe Honorable Lumu ng'agala kuleeta ennongoosereza ze zimu ku tteeka lye limu. Ebibi mwattu bidduse supiidi. N'ateekayo notisi ne bamuweerawo chance ku order paper mwabiraba eggulu. N'afuna leave of Parliament. Kakati first reading yakoleddwa, etteeka lyasindikiddwa mu kakiiko akayina okulikwasaganya ke tuyita Legal and Parliamentary Affairs Committee. Naye bw'otunuulira schedule, kubanga schedule baagikoze dda, kuga buli kimu kidduka speed, batandika nkya okuwuliza abantu ab'enjawulo okuleeta endowooza zaabwe ku tteeka. Munnaye tikitera kuviirawo, tikisangikasangika ki, buli kimu ne kidduka speed. Era bw'otunuulira schedule yaabwe bagenda sinkana abantu olw'enkya, olwokutaano ne Mande. Era nga ku schedule bagamba ku lwokubiri Parliament emalirize ensonga eno, etteeka liyite nga bwe balyagala. Kati ekyo kikulaga baani abali emabega wa Honorable Lumu, musajja wattu tali yekka. Era waliwo abakikola badduka speed kubanga bannaffe abalala bo babagalira ebweru. Mwaka oguyise nga bataddemu notisi zaabwe naki ne babagaana. Naye ye ekyo kitambula speed kugamba olabira ddala kyekubiira Oweekitiibwa Speaker gwalina amuyambayambako. Balina interest kubanga gwe batagetinga amanyikiddwa. Honorable Lumu agamba nti kino kyakola akikola ku lw'obulungi bwa opposition. Ekyo si kituufu kubanga opposition mwava atambudde n'agenda ku bitebe eby'ebibiina eby'enjawulo. Naye buli gy'alaze
nga kwotadde n'ekibiina ekikye mwava bamugambye nti nedda ennongoosereza eno nfu. Buli kibiina ekyopposition gyalaze n'ekikye. Kakati bw'oba ogamba nti kino kyokola okikola ku lwa bulungi bwa opposition, ate aba opposition bw'ogamba nti bw'okolera obulungi bakugambye nti nedda kino kifu kiveeko. Kati ekyo kikulaga alina abalala baakolera kubanga asigadde agenda mu maaso n'ensonga yeeno. Kyannaku nti bannaffe abamu ensonga ezimu tebajja zitwalanga nkulu, obulyake obubbi wa ssente y'omusolo, obuweereza obufupu wa service delivery, obukulembeze obutali bulungi, bad governance, okutulugunya abantu n'ebirala. Naye nti obusibe buzibu bwa Uganda obusinga leader of opposition engeri gyalondebwa bwe buzibu bwe tulinanga eggwanga. Katudduke speed tukitereeze. Tujja bawulira nga boogera ku bino ebirala, enguzi n'ebirala, naye kakati ababyogerako abo be tulina okulumbira ddala. Kati kikulaga priorities zaabwe nti kakati bo balaba nti wano we wali omulaka, nti era bwe buzibu bwa Uganda obusingira ddala. Muganda waffe ono yagenda n'awuddisa bannansi n'abaga nti kakati nedda ekiteeso kyendeeta si tekiri ku leader of opposition yekka, ne mulimu n'ebirala byagamba nti bino birungi biyamba eggwanga. Okusookera ddala twagala deputy speaker abenga ava mu opposition, nti ebyo nabyo agenda biteekamu. N'agamba nti akalulu kaba kawedde namba 2 abeere nga ali mu parliament nga leader of opposition. N'agamba nti byonna ebyo ebirungi ebijja okuyamba demokrasiya yaffe agenda biteeka mu bbago. Naye kati buli omu yalabye ebbiiru bwe yafulumye tebiriimu. Ekikulaga tageti yaabwe yali ki? Ye ne banne baakolera tageti yaabwe teyali nti bino ebirala byazayogerako naki okugezaako okusiiga kazigo. Tageti yali Ssennyonyi ono atusumbuwa wano, ayogera ku nguzi egenda maaso mu parliament, ayogera kufuga bikugamba alemeddeko ku nsonga ez'enjawulo. Ssennyonyi ono katumukoleko nga bukyali. Era bye tuwulira tumanyi bagenda kikola kubanga muteeka tekikirizibwa, naye baagala nti ng'etteeka limaze okuyita kikolebwewo mu bwangu ddala. Ssennyonyi va mu ofiisi tulonde gwe twagala. Baagala kikola immediately, naye mu mateeka tulina kye tuyita nti etteeka terikola nga lidda mabega retrospectively. Naye balina engeri gye bayizaako kifumba katuline tulabe okulaba nti kikolerawo mu bwangu ddala. Munnaye tulina bannaffe abakemettererwa emmeeme olw'okuba nti Joel Ssennyonyi yafuuka leader of opposition. Era kibaluma nnyo bambi. Tubasabire bannaffe abo tebaabika emitima, yeebuuza oba teyeebuuza. N'okwebuuza kwe yali akola muganda waffe ono tekwali kwa mazima. Singa okwebuuza kuno kwali kwa mazima kyekyalisoose, naye yagamba nti agenda kwebuuza ku opposition n'ebibiina naki ng'amaze okutambula, afunye lidya palamenti n'abulira eggwanga buli kimu kyonna kyagenda okuteeka mu tteeka lye. N'agamba nti kale kanzije mbeebuuzeeko. Singa bali serious ku kwebuuza ku bantu kyewalisoose okukola. Naye kale katugambe nti yakijjukira luvannyuma, agenze neyebuuza ku bibiina by'opposition eby'enjawulo. Buli kibiina kye yagendamu okwebuuza nga kwotadde n'ekikye Democratic Party mwava, bonna baamugamba nti nedda ekintu kino kikyamu kiveeko. Naye kyakulaze nti ajja kiremerako. Kati kikulaga nti agenda kwebuuzaako oba oli awo anaawuliriza ekivaayo eri. Yagamba nti ye kagenda akole ekyo kyennyini kyayagala okukola. So bwe bunaafuusi bwe bulimba obwo, kubaira nga bwe ŋŋambye nti yalimba bannayuganda kuba nakuwafera. Bwe yagamba nti kakati nedda etteeka lyange lino lyendeeta terikwata just ku leader of opposition. Twagala nti deputy speaker naye alondebwe nga ava mu opposition, akalulu kaba kawedde anaabeera namba 2 atule mu parliament nga leader of opposition n'ebirala. Naye bw'osoma biiru ye tebiri mu biiru yonna ekwata ku leader of opposition. So yawuddiisa abantu kubanga banne abaamutuma okukola ekintu kino tageti yaabwe yali Ssennyonyi. Naye nga bwe ŋŋambye nti nze sijja kusirika okwogera ku nsonga ze mbadde njogerako okuziremerako paka. Era akaseera konna ke ndi mu ofiisi eno nja kusigala nga nnemeddeko ku nsonga ze. Joel Ssennyonyi leader of opposition bw'aba amaze okwogera
sibiddamu. Katugende wa omukyala amanyiddwa nga Robinah Nabbanja Musafiri. Ampuliriza. Robinah Nabbanja yabadde mu ggwanga lya America mu New York. Gyagenze mu maaso n'okubeera nga bamuwa award. Era nga yabadde mu lukuŋŋaana olumanyiddwa nga Global Power Women Conference eya 2024. Era nga bagenze mu maaso n'okuba nga bamuwa award emanyiddwa nga Economic and Leadership Development Center of Economic and Leadership Development. Award eno bwe yagireese jjo mu Parliament yagiwadde abakyala oba yagidedicating day eri abakyala abantu ab'enjawulo. Abamu ku be yagidedicatingidde mwabaddemu Hon.Ssemujju Nganda. Kano kanyumidde katukalabeko katono. I want to take this opportunity, Mr. Speaker, to lay on table this global award as an inspiration to other leaders. Thank you, Right Honorable. I want to dedicate this global award to a number of people. The President of the Republic of Uganda, the ministers and cabinet members, the Parliament of Uganda, including Ssemujju. Thank you, Right Honorable. The people of Kakumiro, my voters, who have always brought me here, I also dedicate this, Right Honorable Speaker, to the staff of the Office of the Prime Minister. The women of Uganda. Right Honorable Speaker, I lay on table. Thank you. Thank you, Right Honorable. Okay, Right Honorable Speaker, the Global Power Women Award New York 2024 to Her Excellency Robinah Nabbanja, Prime Minister of Uganda. That's a real accent now. Eh? You know, Right Honorable Speaker, I've been there and now. Okay. Amawulire agatali malungi mu entertainment sector oba industry gega producer amanyiddwa nga Skills on the Beat avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero wali mu ddwaliro ekiruddu. Avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero producer akoleddeko abayimbi ab'enjawulo Shiba Paraso n'abayimbi abalala bangi. So afudde olunaku olwaleero wali mu ddwaliro ekiruddu. Mwana mulenzi oyo gw'olaba afudde muvubuka muto nnyo kamala, afudde muto ebitagambika, avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo abali mu entertainment sector, kitalo nnyo ba producer banne, abayimbi babadde akolera, ab'enjuye, bazadde be n'abantu be. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. Mu ngeri yemu njagala kubeera ng'obutakulwisa nkutwala mu muliro ogubadde mu Parliament. Ladies and gentlemen, njagala olaba akatambi kano kalabe okutuuka w'okamalayo. Ogenda kuwulira emisumaali egyekubiddwa ababaka ba Parliament benyize emisumaali mu nfo. Era Parliament eno we tunamalirako guno omwaka, waliwo abagenda okuvaayo nga baali banywanyi nga tebakyakwatagana. Waliwo abagenda okuvaayo ng'ebintu biralamu. Kanjikuwe Parliament, ngenda kusaba wa video fe like. Mu ngeri yemu genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi, ogenda kubeera ng'obiraba. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa. Munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo, ate alina bizibu
tokuba simu ya Sheikh Ashraf ne gwe awulira nga bikuyinze muganda wange tebakuwa amagezi amalala genda ewa Sheikh Ashraf nkulekedde ekibadde mu parliament saagala kwogeramu yadde ekigambo. Honorable Segona. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, before I begin, permit me in accordance with the rules to lay on table the minutes for meetings that give rise to the 4 reports that have been placed on the order paper. And these include URA, Uganda Revenue Authority account, Uganda Revenue Authority corporate, Uganda Investment Authority, and the National Population Council. I beg to lay. Mr. Speaker, I also beg to lay on table the reports in issue. And before I proceed to read the reports, first, permit me, Mr. Speaker, to also join colleagues in congratulating my very own friend, the Right Honorable Prime Minister, for winning and receiving the prestigious award. I want to, in addition, thank her for her humility, which has been demonstrated, especially when she mentioned having represented the Minister of Education in Japan. Some people might laugh, but to me it is humility that the Prime Minister can represent her minister. With your permission, Mr. Speaker, let me proceed to the report. Indulge me, Mr. Speaker, having uploaded the report, not to go into the conventional chapters, but proceed to the core of the report, in which case, with your permission and colleagues, I will not go into methodology, introduction, document review, and meetings which were held. The observations made by the committee. Point of order. No. You also had order. Mr. Speaker, the Honorable Segona is a distinguished lawyer. He knows that the Prime Minister supervises ministers. Just recently, the Minister of Defense invited the CDF as a guest of honor, his junior. He also invited the Prime Minister as just one of the other guests. The good thing, the Prime Minister was not around. She sent her deputy, Honorable Nakadam. And the Honorable Nakadam duly invited the CDF to address the gathering. Is the Honorable Segona a distinguished lawyer? In order to validate something he knows is illegal, that a junior cannot summon or even salute the supervisor, and he wants it recorded and left on our Hansard, as if because this permit is watched by students, by children, is in order to validate something is illegal, Mr. Speaker. Honorable Segona, are you in order? The other day, Mr. Speaker, you received an opinion from the Deputy Attorney General. And I want to take this opportunity to educate my brother, the Honorable Ssemujju, that an opinion is neither right nor wrong. It remains an opinion. For me, all I said
is that I salute the Prime Minister for her humility. I did not go beyond that. And I said it's an opinion. Now, a lawyer will only give an opinion upon instruction. So if my brother, the Honorable Ssemujju, had asked me for an opinion, which is a professional opinion, upon instruction and payment, I will issue one. Thank you very much. Mr. Speaker. That's how you sort friends. You, Right Honorable Speaker, if we are to find fault in the word draft, I think Honorable Segona Order. Mr. Speaker, the colleague holding the floor does not actually see faults. That's how he ended up inviting his junior as a guest of honor at his function. And he embarrassed the Deputy Prime Minister. Can you imagine a Deputy Prime Minister inviting a junior of her minister to come and deliver a speech at his function, and his junior praised him as a good worker to confirm that actually he works for the junior? Is the Right Honorable Speaker a person who doesn't see fault in order now to invite this parliament not to see fault where it has identified one? Is in order? Now, me, by the way, I wasn't scared of whatever Hon. Ssemujju was going to say. I was only scared of how he was looking at you. Because he had a lot of pain looking at you. Oh, what's the issue? It is very interesting. A person who did not attend the function, in fact, I didn't invite him, and is now trying to get at me. I had a private function that I invited many people, including people that I work with, but nobody that is from the Ministry of Defense was a guest of honor, for the record. And the Honorable Nakadama never invited anybody to speak. She spoke and she left, and I am the one who invited the CDF to speak. Honorable, can you give us a full report of your party, and we put it as a substantive item? The full report is that bringing a private party, a function that where I was thanking God, to Parliament, that tells you how empty Honorable Ssemujju is getting. Is devoid of the substance. No, honorable colleagues, I will not allow this to be now, an exchange between our two colleagues. If I could yes, your view. If I could speak on the subject matter, that a draft is actually cured. May I allow a point of order? Okay, I can handle. Mr. Speaker, I don't imagine a day when you will have a function and invite a staff of Parliament as a guest of honor. I don't imagine. And I pray that it does not happen. A Minister of Defense, the ministry is a public office, it's not a private matter. Your conduct affects the whole country once you are, that's why you go through vetting. The person who did something empty is now saying me who is raising it, I am empty. Is he in order? Thank you. For doing something empty and then accusing me of being empty when I am just drawing the matter to your attention and attention of Parliament. Is he in order? Thank you. House suspended for 5 minutes. We have a short break.